Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abalungi abatulaba tulamusiza nnyo. Mujebaliko jonna ejjo tulaba n'otuwuliriza. Amanya nze Habisi Makula budde bwe buti programu yaffe Abakyala Abazira bekutuuseeko programu tuyana mukadde waffe Sheikh Muhammad Olugoloobi. Sheikh Olugoloobi nkwaniriza. Nkusoboze kuba tulaba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى والبينات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن والاه وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ جواركم كالسا نجو تامبليد بali batya? Alhamdulillah. Bantu balungi? Abantu balungi mu Kampala. Tuyina mutawaana. Naffe mwe tuli. Tutunula ebigenda maaso mu dunia emu tubitegeera menga mwe tuli. Alhamdulillah. Nawe ndowooza bw'otambula olabamu nti ate ensi eraga watofunamu bikusoomooza. Ensi yo Katonda yagituteekamu kusoomozebwa throughout. Ate tayagalangako omuntu atebenkere. Yagamba walaqad khalaqna al-insana fi kabadin. Exactly. Ensi oyina kutawaana ireebuleebu obulamu bwo bwonna. Waliwo ekigambo abanankandi kye bakozesa abasuubuzi abato nga adde eno okunona kintu eno kizza eri. Terminology eyo evudde mu mutwe kuyiriba. Tugamba Allah yatonda nga tuli bakuyiriba. Oyina kuyiriba. Bw'otayiriba omanya ogenda kutawaanya banno. Yiriba time etuukenga oli okay. Kabadi oyo. Kabadi. Allah Mungu awinza. Tayagalangako muntu kubeera awo nga talina kyalowooza. Mesinga Allah nafa domna tukola yakolera abamanna ne Saluwa. Ate abamanna ne Saluwa yabibakolera. Naye era ng'akimanyi nti bajja biwakanya. Era badde olwagira bagamba twagala bino birala. Lan nasbira ala ta'amin wahid. Fena okulya bino. Allah. Mungu ate yakola omuntu. Omuntu asobola okulwala n'abeera eka gundi nga katugeze ngenda kuleeta kyakulabirako n'abeera era obugumu nga mulwadde kati mwe ne mubeera eno ne muyiiya nemuga nti omanyi nti gundi oyo tumuweerezengayo 10,000 2 naye bwe tunaamuwa ssente kiyinza obutamwanguyira tugulengayo wano amatooke n'ebinyeebwa tufune abimutwalira buli lunaku. Kati nga mubireeta yaba tunuulira bw'ati kakati lumu bw'ojja ng'awulira akooye akubuuza ekibuuzo nagata yowayi emmere eno gy'oleeta ogigula mmeka nti 2,000 nti ojja ozimpe neeyinze ye muntu kyoyogedde nakirabako ku wiikendi ewedde. Omuntu yabuuza munne yamugulira ebintu yamutwalira ye nga alaba embeera gy'alimu yeetaaga kugulira bintu ayinaga nti kati bwampa ebintu ebyo nabikutumako nti omuntu twabintuma naye nalaba nga obyetaaga kituwampa ssente nina ebyegulira ye muntu kati ate nga anyinza okulaba nti ssente zembiguzeemu okuwa 2,200 nga kiba kitono naye bwe nkuwa emmere olaba oli akiraba nga kiringa oli kugulira miti gya sabbuuni ebiri n'agikuwa ate teyenkanankana muntu akuwadde siringi 9 mundaba oli ayagala 9 era kyova olaba mu ssente Katonda mwe yateeka okutawaana kwaffe kwonna. Ni Adamu yakozesa ssente. Adamu. Anti ssente kitegeeza ekintu ky'owanyisiganya n'oli n'ofuna ekirala. Bo bayina laboratory waabwe. Ebibeera ssente. Kasita mumala okugamba nti kino eno ekikoola ky'omupeera nga ze ssente empeera giyinza okugwa nawo olukiyita bwoti opa bubi. Kakati Mungu atumanyi. Omusuubuzi omulaba bw'aba ne ssente aba tazaagala aba ayagala ki bintu bw'amala obituusa ng'abikyawa ng'ayagala ssente bw'afuna ssente ng'agula ebintu bw'agula ebintu ayagala bitunda kati awo tutawaanira paka lw'ova mu nsi.
teriyo batu bakuranaga nti Yesu nywali akera kusoma mawulire ge bwabeera nga weyo nti akera Qur'ani ye kibaliyo ayinza okubeerawo bw'ati era n'afuna ekirowoozo Mungu n'aleeta omuswiba neetaaga sente Mungu aleeta omuswiba ayinza okulaba ng'ofunye sente n'akuziba amaaso bwekiri kakati sente weeziri amaaso tegakyalaba kakati n'obeerawo nga gw'olowooza senga amaaso gange era n'akuyingiza mu birowoozo buli kiseera oteekwa okuba ng'olina ky'olowooza tayinza kulekaawo nze sirabangayo muntu yali atudde awo n'agamba nti Mungu nti ompadde nnyo ti nyumirizaamu ko wiiki ogirowo abalala naye omusajja omu yanyumiza n'aŋŋamba yatuma munne Kaaba n'amukuba essimu n'amugamba nti Kaaba njagala oyikabe nti njagala neebalize Mungu nti njagala kwebaza bwebaza tesaba nti weebaze ate kati communication nyangu njala bwodda Kaaba ndebaliza Mungu tagwa mu abantu amativu oyo tayagala kusaba siga nti anyoomye ekyengera naye ayagala shukuru lillahi subhanahu wa ta'ala ayagala abeere nga yashukuru so si shukuru kyeki kusiima Mungu kusiima naye asiima abagamba ki mazidi wale shakartum la azindannakum ekiri mabega eri yashkuru Allah amwongere abuza wano nagansabira ku Mungu naye abategeeza ba Mungu amwongere nimuneebalize naye galamwongera gayagala kumwongera ne shukuru yokka oba olina kyotegeeza bwe simwebaza ate nga yansuubiza bwe mubaza ajja kunyongera kati Katonda yatuteeka mu birowoozo all the time kati egyo mitego gye yateeka mu nsi muno gwe tulabangayo omuntu ali awo nga yabivaako tataliyo ne bannabbi kanyambuke waggulu ne bannabbi teri yatebenkera era Mungu yabaleeteranga emiswiba ne babeera nga balina ebibatawaanya nabbi lumu yagamba basahaba n'abagamba nti inama ana basharu mithlukum amaze ansa kama tansawna takumaze akumaze kati nga bwali basharu mithlukum ayina ebyetaago ayina byonna akirina ate ne babiraba nako era Allah n'agamba kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana amaze mujja kulaba binatuuka kwoyo obungi bwajjamu naye nammwe bujja bakwata okutebenkera tekuliiyo ate era Allah teyakikola nti waliwo omuntu ayinza okumanya nga ye era totuukangaawo n'obaani kati ndi kutta okuya okumanya kubanga ne Qur'ani yennyini kozi bigambo byange ya Allah subhanahu wa ta'ala teri abimanyi byonna bakiri omuntu asoma aya n'ogamba nga tegiwulirangako n'agivuna nti kikina nga zino ze yasirisa kozi bagamba batyamutuuseeko Allah alambi muradihi Allah yamanyi kyeyagenderera yagamba nti qul baŋŋambire awo law kana albahru midadan likalimati rabbi lanafida albahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walaw ji'na bimithlihi madada akati ne bwaleeta oceans eziri zitya gwe n'oteekamu oti nti owandiika bigambo bye zikalira kati buli kintu kyonna Katonda tayagalangako muntu amufaanane kitubeera takibeera lam yalid walam yulad basi kati ate naateeka tuzaala ate tuzaalibwa bw'oyogera ebigambo ebyo otiisa omuntu bw'abeera singa gino emyaka emitototo giba nga gisobola okukola ebigambo nebibyanalize nga bitegeera obulamu bwe tulimu obuzibu obutali mukuwummula era kitegeeza nti omwana omuto bw'aba nga awummuddeko yeebase muleke yeebake kubanga gy'alaga kabadini yokimanyi nti mujjana teri kwebaka wadde kuwummula kuli eyo tubeera mu kuwummula gwe bw'owummula oba weebase si buli mujjana teri kwebaka olaba wano omupiira oteeka ebigere mu mpundu ogulabe nga kuba muno omusanvu naye bw'olituuka mujjana nga buli kimu okyewuunya bwewuunya togenda kwebaka ate okwebaka means wakooye ate mujjana terikola terikoowa Katonda togenda keera ku makya mujjana ogambe ti mwana wange nti jangu wano kiki genda ongulireyo akagaati ekiteekiri eyo ojja bujuzi bwoti kyoyagala kijja nkoga ekyolowooza kyaleeta Mungu yakola enteekateeka mujjana gweoba oli wano oli mu birowoozo nga bukire wakituusaawo
kyobadde olowoozaako nkugambye yayogera mu suratul Waqi'a n'agamba nti wa fakihatun kathira amatunda la maktu'atin wala mamnu'a teri ayinza bikugaana kubirya naye tebikutuka obujjawo omuyembe ng'aguzaawo sikangenza okujja emiyembe esanze giweddewo eno ettame tulinyisa omuyembe ogenda ogyeyo n'ebito mujja n'ogenda kukinnyonnyoka giri awo ogugjewo ate gyonna agiteeka wano totawaana anti bw'okola bw'oti omukono gukoowa wano ayagala ku this level waliwo Allah tugenderamu ki tukolera ebyo anti atusasule okwerekereza kwa wano kyolaba wano bino byonna ebiri wano duplicate byonna ebitusikiriza nebitujja ku Mungu byayagala okumanya atusobola yaddira omuliro gwe tulina wano gutta ekirala gwoba oyongerezaako ate ogweri tegutta kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha buli eddiba lwe lirisirira weeriti ngazzaako teri kufa liyadhuuku ladhab olyokoka oguwulire kubanga yakugamba nga towulira wano tabonereza wanaakola ki agezesa bugezesa byonna byonna osanga bigezo ne bw'okutuka okugulu ne bw'okuwanika Allah aba akugezesa bugezesa olenza oga nti omusajja badde mwononefu nnyo omusajja batunyigiriza nnyo kireka Allah atandise obabonereza abalimba atandise obubagezesa bawuliremu nabo ekigezo kiri wano byonna byetulaba ku nsi wano bigezo ebibonerezo biri eri era kyova olaba buli kiseera agamba adhabun alim ye eri agenda kubonereza okubonereza kitegeeza kitaggwa wano ku nsi teri ayinza kubonereza lutaggwa bakola ki akoowa kiŋŋamba nti kati omulenzi oga nti singa omuntu anaakola kino ekibonerezo kibooko 10 anti njogera yawano njogera yawano naye alabanga abonereza njogera yawano tikubonereza naye gwe kiteeke nti ne bwe bakuteerawo omuntu ne bakuwa omuggo tosobola mumukuba paka budde kuziba tosobola ojja kuwa era kuba kibooko 3 4 5 gobikoowa gukuwa mukono gwe gukoowa kati wano tukoowa omuntu obulamu okibaite omuntu obulamu tabwagala lwakuba alaga nti abwagala omuntu nga yekutte bw'ati naye erippa nga weri waliyo ekinnya naye ng'akutta awantu bw'ati busaawe bw'aba atadde nakkiriza nagakangende mu kinnya n'agendayo ate nga yatadde yongera onyweze kyasobola nagandikangende obulamu n'abuta kuba obutabwagala okulemererwa butabwagala bw'oba obwagala nyweza nga nti hayiti eri waggulu olaba singa otula ku ntebe nga mpanvu ng'ebigere birengejja ekikuyambako kubeera nti owulira nga oli comfortable kujjamu ngatto kati omuntu wajja hayiti yonna ng'akutte bw'ati nakka wansi n'agamba oluusi tekubeera kwagala kwe naye ebiwega nti ntulemereddwa anti obulamu tobwagala gwe bw'oba obwagala lemerayo bw'ate kano kokoowa kiyongeramu bakulaba eri sheekhe bandaba ate mamba wa fact ndyamazima gobawa obulamu omutabwagala obulamu ate era omuntu Katonda yamutonda nga waliwo parts z'omubiri z'atayagala ate paati gyasinga obutayagala ku mubiri mukono atya bwaba bakuba ejjinja okola otya baba bakuba omuggo mukono emmotoka bwe beeyagala kutomera mikono gy'oteekayo anti amaanyi we gali gasobola okusindika anti toyagalawo omukono gwogo oyagala bagukubawo bakasuka ekintu katotegedde okola oti era omuntu agamba wakiriyo yebefuna injury aprotecting other parts omanye emikono gino Allah yagiwa kati for example singa twayo tuli wano nga omuntu abadde oli mu nnyumba yo muli mu kaseera kakayirula Geoffrey najja ne kamera nga tomanyi akwata ebifaananyi naye nga kayirula kitegeeza tolina kyotadde okolawo oti tegeeza emikono gino egiyamba privacy yo kubikka wano
so see any other part of the body. Naye nga kikuyambi kiri ki? Mikono? Nedda. Naye this part bw'ebeera nga recovered. Waliwo omuntu bw'aba tayagala bamulabe mu kamera akavalinga this part. Naye bw'aba afunye accident aprotectinga part ndala. Era bw'olaba ng'agudde awo bw'ati paati eyo n'agireka omanya afudde. Kyengamba omuntu olugwa bw'ati kyasooka okukola kwewumbako bw'ati. Bw'olaba teyeewumbyeko manya afudde. Kati waliwo paati gy'atakkiriza. Ne bw'aba ng'abadde bamwambudde engoye ng'afuluma bw'ati bamugamba fuluma ebweru era alina paati waakwata. Naye abadde omugezi kyeyalikoze. Baleme kumanya nti ani oyo. Wani? Eyo heedi ekuloopa. Baga nti wano bw'obikka wantu bategeera. Tulaba ng'ogwahabi. Naye omuntu agafeesika erabike naye olusijja okulabika. Oba wawedde dda. Oba kirakire. So ensi bwetyo bwetambula. Atuliza abalungi tuyite eyo okutunula ensi nga bwetambula nga tutunulira omuzira. Ne omuzira ffe olwaliro yanakulira mukyala Habiba binti Kharija. Habibatun binti Kharija emuzira gwe tugenda kuba tutunula olwaleero nga omukyala omuzira. Bangambyeko nti olunaku lwajjo abaana ba senior 5 batandise okusoma. Simanyi how far true it is. Banze siina wa 5. Batandise. Naye batandise mu kaseera akazibu. Ng'ate abantu almost baagala. Nawuliddeko abantu abo bamanyi ffe tutambula. Nawulidde abantu nga bagamba kati omwana okubeera mu kisulo wakiri obeera naye eka. Olowooza boogera kyaki ekyo? Olw'emize emibi era emize giba mibi egizize gisaasaana buli wamu. Naye waliwo ka vidiyo ke nalaba tewali we tuli walungi. Si mu bisulo si bweru wabula ekisinga ndowooza kunoga ddagala. Ebwedde kinjagala oyogere. Kunoga ddagala because ogamba nti ogenda mu bisulo agende eno oli ku symptom gy'ojjanjaba naye nga tomanyi bulwadde ki. We have to treat the cause. Kati eddagala lyangu nnyo. Eddagala nga teriimu. Eddagala kati lyokka erikola. Ekisooka 1 abasomesa bwe baba nga bebasomesa amasomero g'ekisulo babasalira amagezi basule munda ng'abantu waba waggali teri ayingira. 2 teri byabazadde kugenda kukyalira baana. Viddi ziveewo. Basobola ebintu bingi muweereze ssente mukole mutya bajja kubikola. Anti obulwadde buva bweru. Bo bwayingira dda mu kintu muli munda. Anti ekyo era buyingira wali wazze. Baabuyingiza dda mu bali bennyini abaana abali omwo be bagenda kitambo. Kati omu n'atandika kulikuruutinga nga ne ssente bazimula kuba mpozi kiba kizeemu nti kamera zirina okuteekwa ku masomero. Nti ne bwe tugenda ku abavidiyo bwe bajje paaking teri mwana alinnyayo. Abaana balina balira mu kitundu gye paaking zibeera okuba waliwo kavidiyo ke nalaba nga banyumya basponsa ku lunaku lwa viddi bajja ne baleetera abantu aboono ennyongeza mukole mutibe byonna byetaagisa vigilance yeetaagisa okuba ey'amaanyi. Naye kamera ziweero naye anti kamera zo ntawana gwazo waliwo ekifo ezitasobola kugenda ng'abaana bwe mbamanyi. Nze ekifo ekiri dangerous era nakyo amakulu gaakyo onankanira kyebaawo. Omanyi ekifo ekitagenda mu kamera abantu gye beeyogirako eyo. Kakati ekifo ekyo you can control bwe mubeera n'enteekateeka ennungi. Okimanyi nti bali bakuwulira bandaba abantu abo bandaba nze olw'okuba tuzimba abaana baffe balungi. Normally ebintu ebyo okusinziira ku byetuze tuwulira bibaawo ebiseera bya preps batubikola mu prep ebeera mufunye directive omuntu agenda ayagala okuba ko tayagala agenda omwo amala kudomala n'agenda. You don't allow more than one okufuluma ebweru during prep time. Omwomu akomewo then mulala agende. Kati abantu bano abali ku baana baffe beetaaga motivation emala. Tumutuusa banga yali mu class abaana bali ku prep okubanga ali serious
bw'abeera nga tubaddeyo ka allowance ka prep abeere nga ali motivated afune amanye nti genda bweru genda omulala ajja kudda naye bwenu allow tu bayinza kuba balina obundi bwabwe ne bagenda ne beesanga eyo so basobola okukikola. Waliwo eyagambye nti n'amasomero bakole toilets ez'omulembe whereby nti zisibwa nga zisibwa ate nga zisibwa era nti era ziba ziyamba abawonerafu singa tukoze measures nezigana anti bwe zisibwa nga ziriko nazicontrolling when you come noyingira munda ate ngaoyingira okwo si kubuzaabuza manye abaana babuzaabuza naye omutawaana gwe tuyina yenguzi. Abantu batuuse n'owoogera ne bagamba nti okuteeka omuntu okukuuma musole tuse okuteeka omuntu okukuuma ekifo wakiri osaawa embwa tojja giwanguzi bwekiri omuntu agenze wala ate nga sheitani nga we yawera yeekola omulimu gwayo gwonna gwonna sheitani tejjawa ssente sheitani tejjawa ssente sheitani ina ssente ate waliwo ezibba ne ssente zoliwo omusajja anti sheitani min aljinnati wannaasi naye zino nnaasi sheitani ennaasi anti era sheitani zinne waazo ate gwebeera emu ziba nnyingi nazo zikuŋŋaana oyinza okulaba abantu nga batudde naye nga shayatini zeziriwo nga ziteese bwe zimala okuteesa ne zisaasana ne zijja eri abantu ne zibayingiramu ate awali ekikyamu ssente eba nnyingi kubanga gwokimanyi nti ebintu byonna ng'okoledde ku layini ya Allah biba bya ssente entono naye bw'oyita mu layini ya shaitani very expensive kati shaitani yo ssente obadde obuza ssente gyezijja shaitani ngagga ate oli aziwaayo ng'ayagala ate yeeraga ekulagako omuntu oyinza omugamba ebya Allah nga tolabawo ssente omugamba nti bwewaayo 10,000 ofuna 1,000 nagamba ate ono ne bamugamba leeta 10,000 tukuba omutwalo ne bamuwadde nzijjirawo kati byamu nebeera nga ate bunamangu nga tugenda okugenda okuwummulako twagala nga tuze ennaku ntono okuyingira mwezi ogwa Ramadani akalowoozo k'osobola okuwa omusiibi ajje kiki yalikoze ateekateekera okusiiba omusiibi kye yandikoze eno essaawa ey'okubuuza ebibuuzo ebikwatagana ne Ramadani kiba kibi nnyo okubuuliza munda kati essaawa ne basseeka basomese ku Ramadani such that omuntu ayingire nga tugenda kuddawo ate kubuuza bibuuzo kubanga ebibuuzo ate ebintu bye banditegedde olubereberye babibuuza bali munda kati ekivaamu ne bakola ensobi empitirivu kati kweteekateeka kubanga omwezi ogwa Rajabu ogulaba gwagenda tubeere ku get on your marks Shaabani ono gwe tuli meets get set ebisindi gwe wagidduka then Ramadan is go tolusimbudde kati kiba kibi nnyo seeko okusimbula ne bwe guba mupiira n'omala okusamba n'osamba n'ojja n'obuuza kochi kati awo tukole tutya oba tolina kyotegeeza bw'agamba nti go musambe busambi era nakugamba nze mbakuba kochi nandibadde muyitirivu siyinza kujja kutakiranyi ntuula bwe nti katebe kubanga nababuulidde kakati bwe tugenda mu kasenge ne mbajjukiza nti wali musambi bwe badda sinyega obalagidde ekyokukola naye ate abantu baagala kochi era asituka asigala ali atambula katebe era ffeeno mu kirakye tukuvuma otudde butuuzi batwala tasobola nakumba okulagira baana enkola entuufu yeeyo bakola ekyabwe ate bw'obaleka bagusamba bulungi naye buli kiseera gwebikyala kati abasiibi beeteeketeeka atannaba kusiiba ziri ze yalyamu kaseera tweyanziza mukadde waffe Sheikh Muhammad Golobya twatuuliza twagala kuyita eyo tubagamba ntuyitayo tukwata ku nsonga eno n'eri kwe kuzimba abazira abalala abanajja ab'enkya omukyala Habiba binti Kharija ye muzira waffe olwalo tulina kutunuulira tugamba kiri kimu tovaawo tulina kuwummulamu tujja kudda tovaawo sigala naffe